ani mukendeza ku bikolobero bannange bajja kututtira obwerere bannange mwe mulina konvoyi mulina ababakuuma batugenda kufiira bwerere. Janat avuddemu omwasi agambye bannange mukendeze ku bikolobero mwe mufuluma okutambula mutambulira mu konvoyi naye ffe buli gye tulaga bagamba abo be balemezza Museveni mu buyinza. Omukyala ono aze yeekubira enduulu era naluli yakyogera n'agamba nti yagendako ku lumbe ne bamulekera emmere ne bamugamba nti giri eyiyo gimaleyo anti mulidde ensi yonna. Lumu n'agamba nti era baamusibirako n'ekkolola awo ne bamugamba tojja kufuluma wano mpaka nga Museveni agenze. So afuddeyo n'agamba nti bannange tubasaba busabe mwe muli bulungi mukuumwa naye ffe musaasire ffe abawagizi bammwe ababayiddewo omubiri tunaayita wa tunaatambulira wa tunaalya wa bajja tutta nti obusungu bajja kumalirako ffe awo tuvuddewo. Mbadde nkyali ate amawulire ne gatuuka nti ate fulufiga naye aluguddemu mbu waliwo gwe yalumbye naye ekipapula kyalumye dda. Amawulire agaliwo fulufiga kasooka avuma abantu wuuyo avumye pulezidenti waffe Muhoozi wuuyo avumye nammeere wuuyo avumye ani buli omu amubakira leero yavumye naatavumika akasajja tekagendako kemulaba ekyakatoniwa ekyakafuula akatono kakireetera ki kakireetera ntalo ka Benson Pro. So Benson Pro avuddeyo n'awandiikira gundi fulufiga ekipapula kya intention to sue mugenda kiwulira n'awa fulufiga ennaku 7 okubanga avuddeyo atudde gye yabadde atudde ku TV ya Salt n'ayeetondera Benson Pro bw'aba takikoze agenda musuwinga amusasuze ne ssente agenda musuwinga obutaddamu kulabikira ku TV yonna. Benson Pro agambye fulufiga bw'aba akakasa byabadde ayogera bituufu ajjayo ekipapula ky'oyo omukadde ne Muhammad Zitka Muhammad kiyamuwadde naye aleeta obujulizi ne Benson aleeta obujulizi ne fulufiga aleeta obujulizi. So bwe batebisibye ebyo fulufiga bagenda musiba bw'aba teyeetonze ennaku 7 fulufiga leero kaweddemu kasooka ovuma abantu. Bwe tuli ebipapula bifuuse ebipapula naye ffe tubaawo munnange okubanga tugakutuusaako gonna agatambula. Si bonna balina abanene awo nno ndowooza bajja kweragirako bwereere so bweffe gakutuusaako mawulire awo tuvuddewo. Ono agambye nti muntagingire Muhoozi nti nina obubaka bwenjagala okuyisaawo nti era script yonna nja gibazanyira wano eno anti ffe tubaawo munnange okubanga tutegeera katuwulirize. Mugamba mutekasubire muli bulungi muntagingire Muhoozi leero nzize kubeera ku saidi ye ngenda kubanguyiriza kye bayita script eno eyabatuddemu ngenda kubanguyiriza kuba kati nange nzize nzanye mu paati muntagingire buno bosseggona buno bonna obupozitioni obwakonaakona obwo busemujju ŋŋanda balukwago ne lukwago muntagingire bakazi baabwe bonna mubataginge bajje ku eno vidiyo kuba kati essaawa eno mpulira nga neetaaga okubaako paati gyenzanya mu script ekigenda okubazza ku bannayuganda okuwuliriza kiscript kyammwe ekyo babakwatibwe ku kiso babeereko ku saidi yammwe oba oliawo mulwane mufuneyo ka equalizer musooke mutuleetera omulambo gwa Mama Assassin mutubikire omulambo gwa Janet Kataha Museveni mugukube ku mmeeza bwe mumala okukuba ku mmeeza mugambe byabaka masooka ateekeyo dyala foomu kwe yalangirira Museveni awo bannayuganda mugenda kuba mutukubye equalizer anti kati guli 10-0 naye newe mukubayo 2 mutuyungirawo newe mukuba bukubi 2 tetugubala nti kati ziri 12 muba mutuyunze buyunzi kati guba gugenda mu bunnya mutuwa omulambo gwa Mama Assassin mugambe ne byabaka matekeyo dyala form kuki ku mitimbagano gyabwe awo mugenda kuba mutulimu tugenda kuba tuli ddulo nga guzeeyo 0-0 okitegeera ekyo kyokka kye kisobola okutaasa script ya mweno bannayuganda ne bakyuka ne baji naye sasi kino kikamabaale kyo Muhoozi kiri eyo pulezidenti kyakikola yakitadde dda ku kali akiwalula oluwalula kati kiri mu mpagi omumwe amasavu gali mu kwetooloolera mu mpagi kati oba Kabanda ayambye atya mukamaawe anti Kabanda ye yatugamba ye tasobola muddamu ne bwajegera atya Kabanda ne bwayogera n'ateeka ebigere mu nsawo pulezidenti akimanyi bulungi tasobola muddamu kati oba ayambye atya mukamaawe nze simanyi kyokka ffe bafuutu sooja wano
anti owaffe tosobola ssala okitegeera bw'oba olowooza nti osobola ossala genda obuuze Ssemujjuŋŋanda genda obuuze Ssemujjuŋŋanda ne kati ali eyo ali mu kubologa ali mu kufujjira nsiko malusaga ne bannange ebyana bino ate tujja kubanyiga mutandika okutulika nga buli woyita otulika olinga bugina bwanvunza bantu mwe mwatutama ne muwandiika biscripti nga n'omwana wa P1 agenda kukiraba mutubalemu ku magezi at least mutuweeyo ku bintu ebizito by'okulowooza tutwaleko ku budde nga naffe tuli awo tulowooza kaba bituufu oba si bituufu mwe eva ne mutuleetera obuntu bwa nasale olaba mwatuuka tugamba nti Besigye asaba emmundu ku WhatsApp kati oba ani yawandiikira Besigye script Ssenkubuge siyaasa ddala ebiyiiya byamuggweerako ddala okutuuka ku eyo level naye bannange obusungu ne gavumenti eno egenda kuvaako naye egenda kuleka ab'ebitiibwa bonna bateeketeeka abantu mwenna nga muli ku ttaka mwenna mujja kunoonya munywa amazzi mu myaka 2 maaso awo nga temulabawo mumudde awo mwesiriwaze mulowooza oba eno egenda kubeerako myaka bufukunya egenda ate saawa yonna egenda anti kasita ogiraba nga etuuse mu kano akaseera obudde kasita buzibe nnyo omanya bugenda kukya saawa yonna bukya nga tuvuddewo nga tukyeyongerayo mu mawulire ag'enjawulo mwena mwategedde ebya Ssenga Acid ne mukulu Alhaji Bakaluba. Ssenga Acid ali wano alina obubaka bw'ayisaawo oba atugamba ki ffe tubaawo munnange okubanga gonna tugakuwa. Badiyale muli mutya yenze gwe batolera nniya yenze omusibe wammwe Badiyale yenze abuuza gye twakulira mu myaka gyaffe ffe ab'emyaka gy'obote ekigambo narcissist ne toxic nga tebyaliyo dictionary zibeera n'ebigambo ebipya mannerisms zibeera ne editions nti new edition gye twakulira ffe mu myaka gy'obote mama mulowooza nno niya tentuukidde ku liiso mwe yenze abuuza mbu no gye twakulira mu myaka gyaffe egy'obote ekigambo narcissist n'ekigambo toxic nga tebyaliyo is toxic and narcissist a new bad manner onule bingi nje ebitambula era bingi nyo ebigenda mu maaso ate mwagategedde aga Mutesi former Miss Rwanda ne Bebe Cool nago gakyalanda era nago ebipapula byalumye dda wabula omwana mulenzi avuddeyo okuba nga atematemera n'agamba nti kale nga tunulamu njuyi zombi okulaba ttiimu ya Bebe Cool yakoze research emala munnange mu kintu kino banaamalako oba nedda. Bebe Cool ali ku X ali mugugulana n'omuwala bamuyita Jolly Mutesi ng'ono yaliko Miss Rwanda kubigambibwa nti yamufera bwe baali e Bungereza bwe yali agenze okulaba omupiira gwa Arsenal nti ono n'amwefasa n'atandika okwogera naye ebisigadde biri mu screenshot oba message zaali mu kusharinga ku mukutu ogwa X ng'atambuza ensonga ye mpola ng'asaba obwenkanya ne gavumenti ya Rwanda okunoonyereza. Naye nze nina ekintu kye ntunuuliddemu kye ndaba ekiri sensitive ennyo. Bebe Cool ne ttiimu ye kansuubire mwakoze due diligence emala okukakasa nti ono omuwala alina akakwate konna ku brandi ya Visit Rwanda. Lwa nsonga emu, Visit Rwanda ffe tubirabanga ebigambo bibiri, Visit ne Rwanda. Rwanda ekikozesanga economic driver, emu ku economic driver za Rwanda ez'amaanyi. Baspendinze obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi okukakasa nti brand eyo standinga ate abantu ne bakolanga bwegamba nti Visit Rwanda. Nabagambako wano nti just ku ttiimu ya Arsenal buli mwaka babadde baspendinga miliyoni 13 n'ekitundu ezo nga ziweebwa ttiimu. Tonnayogera ku PSG, tonnayogera ku Atletico Madrid, tonnayogera ku bivulu bye bateekamu ba influencer be baleeta mu ggwanga mu subway stations gye batera okutimba nga batimba ekigambo ekyo kikola amakulu gye bali abantu bajje bakyala e Rwanda. Paka we bakipika ne kituuka ekiseera nga kibaleetera state ezikwata mu bukadde bwa $600 plus. Kaakati bwe baba nga bakikutewe batyo nga bali delicate nga bayimiriddewo ku kubeera nti ekigambo ekyo kyesigika
kinyuma okujja mu conversation ng'akireeseemu amaze okukola due diligence n'amanya nti kyetaaga okujja. Nga bwe nkugambye nti ffe tubirabanga ebigambo biri Visit Rwanda eri bakirabanga ekimu ku bintu ebivuga ebyenfuna yaabwe naddala mu kikozesa mu kusika abalambuzi. So kansuubire mwakoze due diligence emala okukakasiza ddala nti omuwala ono ayina akakwate ku kigambo kino oba nti kiri waafi okubanga tutandika okukuba ebituli ku kigambo kino okusinziira ku Rwanda Wage Treasury nga ne sente zeyakakola ki zeyakakiteeka mu kitegeera. Obwenkanya buba bwetaagisa naye ku buli ggwanga lirina ekintu kye liba litwala nga kiri sensitive. Nga bw'olaba Egypt bwetwala omugga Kiyira nti gwe gwambusa amazzi kwetambulira, ne Rwanda bwetyo bwetwala bulandi eyo gye bazimbidde ebbanga nga bagiteekamu ssente empitirivu eya Visit Rwanda. Era kyekyo nze kye nalabyemu ng'ekizibu, naye ebisigadde musobola okwetwala. Asokulutimbe oba binaagwa bitya oba binaakomenkereza bitya, ffe tubaawo munnange okuba nga tugakuwa. Tubadde tukyali awo lisiti y'aba MPs munnange abayinza okuba nga oba oliawo basuulibwa wabweru wa paalamenti oba okugebebwa mu paalamenti okulonda ne kuddamu buto, yunefulumiziddwa baweererako ddala era nga bakuwa ensonga lwaki. Ba MP 118 bolekedde okugobwa mu paalamenti bano abapya bwe mwakalonda olw'emisango gy'obululu egy'abalooperwa. Era bano bengenda okusomera bonna njalo bawulirizo labo bamulimu wa saidiyo n'ababalope ngenda bakuwa ne constituency gye bava ne banka zaaganya okubawola ssente zino sere ze bawola ababaka babeera bawangudde bo baazibamye nga banka zigamba bayinza okugobayo. Kakati a principal judge gwe bayita Abodo Jane Francis Abodo yagambye wetunaatuukira mu Desemba emyezi 6 emisango gino tujja kuba tumaze okugisala. So abaloopa mwerinde. Joel Wise azaalwa wa Busiki eyamulopye Paulo Akamba. Tuyina Moses wali omumuwanika w'Ekagome eyamulopye Frederick Munyirwa. Albert Rokoru w'Ettepethi eyamulopye Wilson Michael Akawuwa. Tuyina Norbert Mao Laro Peche eyamulopye Tone Kitala. Tuyina Abdu Swaibu Kampanya Iki eyamulopye Michael Kamba. Tuyina Maximus Ochayi. Maximus Ochayi ono w'Ebudame eyamulopye Richard Otieno. Frederick Luhindi Nakawa East eyamulopye Alex Waiswa Mufumbiro. Betty Mpongo Nachisiita w'Namutumbe eyamulopye Mariam Naigaga. Abdalla Kiwanuka Mukono eyamulopye Ronald Kibule. George Musisi Kira Municipality eyamulopye Daniel Kananula. Yusuf Nkeretanyi Kiruruta Junior Kalungu East eyamulopye Vincent Sempi Jono etata wa Honorable Namere. Adezi Byuma w'Emawogola eyamulopye Goreti Namuga. Burahan Ezama awe aringa eyamulopye Tayiri Asraf Siraje. Chofa Togabye Kabuye Joseph w'Nakaseke eyamulopye Tayiri eyamulopye Alan Mayanja. James Kakoza wa Abakadde mu Central Region eyamulopye Mary Sendi Amanyire. Bernard Mugoya Mutebi Bulamoji eyamulopye Sanoni Bwire Nandeba. Jim Muhwezi w'Erujumbule eyamulopye Fred Tumuheire. Betty Namboze Bakireke Mukono eyamulopye Sara Deize n'Abatanzi Sonko. Mari Asensio Mujuni w'Eyisingire eyamulopye Gilbert Mugabe Rwambambula. Pasis Namuganza Bukono eyamulopye Emmanuel Katoko Maganda. Henry Tumukunde Rukunjiri eyamulopye Ingrid Tulinawe. Jacob Karubanga w'Ekibanda eyamulopye Jack Lutanwa. Sham J Tana oba Sham J Tana w'Ettololo yo Muyinde eyamulopye ye Apollo Fono. Freddy Baseke Ntenjero eyamulopye Patrick Kayongo. Didan Mubangizi eyamulopye Fred Tumwesije. Matayo Bazanya Bugabula eyamulopye Samson Moze. Uhuru Nelson w'Emaracha eyamulopye ye Dennis Onguzu. Songa ate Abudu Adidwa w'Ebukoli eyamulopye Clement Sande. Luchamuzi Karanga David Busujju eyamulopye Vincent Nyanzi Makumbi. Joel Senyonyi Bisekezi w'Nakawa Nakawa West eyamulopye Ivan Bwowe. Tuyina Wanyenya Shafiki oba Shafika w'Ebungoko eyamulopye Faith John Magoro. Songa ate tuyina Anthony Tumwesije w'Eyisingire eyamulopye Raubeni Alinaitwe. Loruku Lorugwe ow'Napole West eyamulopye Philip Lokwang. Metrin Nanzala w'Namisindwa eyamulopye Apollo Masika. Ibrahimu Aisu w'Epalisa eyamulopye Enoch Okorel. Peter Ojutu Pingire
eyamulopye ye Philip Ocho, Charles Tebandeke w'ebbale eyamulopye Arthur Chiza, Charles Ngabirano w'Erwampala eyamulopye Julius Tusime, Salim Chisekka w'Ebukomansimbi eyamulopye Muhammad Katerega, Peter Agaba Ibanda eyamulopye Innocent Mwine Bakamura, Emmanuel Ongietho Nebbi eyamulopye Sulaiman Hashim, Javira Semwanga Nyendo Mukungu eyamulopye Aman Mandela, Simon Peter Oliera Chua West eyamulopye Alan Akena, Nathan Byanyima Bukanga North eyamulopye Julius Tumuhimbise, Ronald Akungizibwe Buruli eyamulopye Julius Mugisa, Lawrence Akungizibwe Mwenje North eyamulopye Innocent Natukunda, Bwenjeri Tukahira Wekajara eyamulopye Deus Muhwezi James Hunter, Eddie Kwizira Gahungu Bukimbiri eyamulopye ye Deus Muhwezi James Hunter. Eddie Kwizira Gahungu Eddie Gahungu eyamulopye Asigari Yotuli Agenda, Abudu Bisaso Kasanda South eyamulopye Kasanda South eyamulopye Eria Mubiru, Dennis Oneka Chitigumwe eyamulopye Beatrice Anywa, Minsa Kabanda Kampala Central eyamulopye David Lewis Rubongoya, Kuris Balyomunsi w'Ekinkize eyamulopye Sam Kajojo, Godfrey Ayine Sodo Kaguta Mawogola North eyamulopye Jet Tumwebaze, Ali Nganda Kasirye Mulyanyama Machindye East eyamulopye Judith Nuwabine, Madina Nsereko Kawempe South eyamulopye Fred Nyanzi Sentamu, Eddie Kwizera Bukimbiri eyamulopye James Oweberi, tuyina Moses Musanje Injeru Municipality eyamulopye Mpoza Kabuye, Samuel Kunguba Muteze Ismail Kakalubega eyamulopye ye Geoffrey Rutaya Onoweka Kuto, Davidson Mulindwa Busongola eyamulopye Jackson Mbaju, Godfrey Sazi Gomba East eyamulopye Henry Chirumira, Emmanuel Matovu Magola Busiro East eyamulopye Abdu Chiyimba, songa ate Grace Pade Wanzala Butembe eyamulopye Jacob Kabondo, Didan Mubangizi Buwekula South eyamulopye Fred Tumwesije, Christopher Bakashaba Mbarala City North Division eyamulopye Dr. Robert Mwesigwa, Nyakato Asinansi Hoima City Woman MP eyamulopye Princess Diana Mujenyi, Justin Namere Nsubuga Masaka City eyamulopye Rose Narubowa, Joseph Sewungu Karungu West eyamulopye Ismail Semakula, Angela Akothi Tororo Woman MP eyamulopye Sara Achengo Pendi, Joan Achom Aroro Wesoroti eyamulopye Sara Inachu, Emmanuel Magola Matovu Busiro East eyamulopye bamuyita Abudu Chiyimba, Brenda Nabukenya Ruwero Woman MP eyamulopye Agnes Chirabo Nantongo Nebawo Mukuba B2C, Judith Nagujja Buvuma Woman MP, Susan Mugabi eyamulopye Harriet Nakwedde Kayunga Woman MP eyamulopye Jacqueline Birungi Kobusinje ono mwala wo mugenzi Kalangwa, songa ate Amelia Anne Chambadde Wemawokota North eyamulopye Hilary Chiyaga aka Dr. Hildaman n'abalala. Ngenda kuwa nga nkuwa information etambula ku misango gino buli lunaku. Jewulidde mulimu MPO era naye aliyo just mpola kirungi agambye ajja kusigala nga atuwa updates ku misango zino, era ajja kusigala nga atuinforminga nga bwe bitambudde bigenda bitambula bitya. Naye obuzibu obuliwo nti munnange mulimu bano abatagambwako nti bo amasimu ge gakola bakuba bukubi masimu buli kimu ne kiggwa. Tetumanyi oba binatambula bulungi nga womanyi nti oluusi omulamuzi yandibadde yeetaaga okukola amazima, naye kati oluusi baba bakolera ku mudumo gw'emundu, baba bakolera ku masimu ngamba n'ogwo essimu nga yayiseemu dda, bagambye kwata oyogere n'ono musajja wattu nga talina decision gye yeekolera kale ejja okwekolera ng'omuntu amaliza ng'akoze kye bamugambye ku ssimu. Oli mulabi mulungi, omulabi wa NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharing o liking ebisigadde butereeva amawulire go mangi nnyo tujja kubanga tugakwera, tujja kubanga tugakutuusaako wonna w'oli wonna w'osinzidde, tuula butuuzi kalira nywera. Naye nga naffe tujja kwetaaga
waneeno era tujja kusigala nga tukutuusaako ezo updates tulabe emisango egyo gitambula gitya era gigenze gitya ani asinze ani awangudde mpola mpola wano wokka musigale naffe temuvaawo.